Ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale basaba omulamuzi ali mu mutambo gw'omusango okusooka okulinda okusomera abantu baabwe emisango okutuusa nga kkooti etaputa ssemateeka ewadde ensala ku kusaba kwabwe. Bano baasaba kkooti etaputa ssemateeka ekaka omulamuzi Emmanuel Baguma ave mu musango guno nga bamulumiriza okubeera ne kyekubira oluvannyuma lw'okugaana okubayimbula kakalu ka kkooti akeesalira akaweebwa omuntu asussizza ennaku 180 ku alimanda. Wabula okusaba kwa bannamateeka bano ab'oludda oluwaabi baalusimbira ekkuuli. Kati ne leero bannamateeka babawawaabirwa nga bali wamu n'ab'eŋŋanda zaabwe babukeereza nkokola okugenda mu kkooti okuwulira okusomera Dr. Kizza Besigye ne munne emisango egibavunaanibwa. Omulamuzi ali mu musango guno Emmanuel Baguma asoose kugoba kusaba kwa bannamateeka bano kwe bassaayo nga bamuwakanya okubeera mu musango guno. Ekitulumye mu byonna kwe kuba nti mwami Baguma amye Dr. Kizza Besigye n'Obedi Lutale Bey mu mbeera etategeerekeka. N'ekyokubiri aganye okuyimiriza emusango guno okulinda constitutional petition gye twateekayo ewakanya y'okubeera mu musango guno kuba twateekayo ebintu bibiri abigobye byombi ate mu ngoba etategeerekeka kubanga Dr. Besigye we twogerera yakaliira Christmas 2 mu kkomera. Baguma agamba nti kyabwenkanya Besigye ne munne okusooka okukkiriza oba okugaana emisango nga tebannasaba byakweyimirirwa. N'amateeka gonna ageetaagisa twagatuukiriza gonna Dr. Besigye yagatuukiriza dda ageetaagisa amini obukwakkulizo bwonna obwetaagisa okuweebwa bail Dr. Besigye yabutuukiriza mu mateeka wamu n'Obedi Lutale naye mwami Baguma olwaleero akaza amaaso n'agaana. Kyokka bannamateeka ba Besigye ne Lutale kino bakiwakanyizza nga bagamba abantu baabwe tebasobola kukikola kubanga empaaba omuli emisango egibavunaanibwa erimu ebirumira. Naye olwaleero mubalabye bibakalidde ku matama charge sheet oba indictment empaabi yennyini nga nfu bwefuufululu nabo bennyini bagitunuddeko ne bagamba tebisoboka kgenda maaso era mubalabye nga bababuuza bwe muddamu ki nti tujja kutereeza. Ekimu ku birumira bye banokoddeyo kwe kubanga empaaba eno omuwandiisi wa kkooti teyagissaako mukono so nga n'ebikwata ku muwawaabiro owookusatu munnamagye Captain Dennis Olwa nabyo byamatankane. Ekyokubiri empaabi tebagiwanga Dr. Kizza Besigye eriko omukono. Ekyokusatu bagamba nti alina okugifuna mu nnaku 14 nga tetunnajja wano olwaleero nakyo tebaakikola. Kitulumye nnyo nze ne mutabani wange naye tetubadde na ssuubi nti eno kkooti eyinza okukola mu mazima. Dr. Besigye ne munne baakudda mu kkooti olunaku lw'enkya. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.